atabukira bebe nabala bewe bati bebe twamutabukira just twayogera kitwaye tulowooza nga naye bweyagala tetwalina kyamaanyi kyegezako gamba fenga abayimbi abali recognized abaliwo tufunye nomination za prima kuna ekyokola nga kigatako ku industry one world nga bwe tukuze tucelebrate nga bebe ku lubegwa ne kamere. They are not the only people about participating. Yes. This era mwe tuli eya .com eya internet waliwo abantu abamu abatagisobola abatafuna mukisa kugiyiga. So omuntu alina kyamanyi ku industry ku music bw'avaayo ku internet n'ayogera ekintu ekiteeka wansi industry yaffe definitely is gonna be kugwa. Kati buli muntu yawonye omwaka guli ne gundi yala kwagwe ino okwongerako genoscope bane biri abiri mu gumu abayisizaati abiri mu kisiza bubi si bubi nnyo wakubadde era kisiza bubi tukagamba mbufa fe basinze okola ki okuyisa obulungi naye akyakuumye abambaza temumuwa buzibu kwambo obiseera ebisinga mwambala ngoye mukama twebaza okubanga mwatuwadde awaadi kwa twaligiwadde kapale naye tagitwala twebaza nnyo abatulaba n'abatuwagira n'abatuwa ku ssente tunyuma abatwambaza mwena Abrams Alan Senior yakoze ku GK Fashions muli bakabi nnyo era mutuweseza awaadi era simanyi oba tutulana ku international biro kibi mufuje mu mwaka guno mujeko okuba nti muli balamu ne music okuba then n'okubeera omuganda wange nga business nzigale nenga yamwegezaako tambula si kinene nenga egezaako tambula waliwo abembi abatakoledde ddala business zaabwe naffe mukama atuyambye ne tufunayo emirimu ne kati tuva kuyimba esebo. Omwaka guno gwe mwayingira n'ennyumba yammwe temwagala gyogerako mawulire naye twagala mutegeere nti nno muyina be musinze abayimbidde emyaka 2 naye nga bakyalemedde mu ddabo. Ebintu by'omunju biba bya munju naye twebaza Katonda nti twasobola okubaako ke twetusaako ng'abayimbi abavubuka abatandika so ekyo tukyebaliza Katonda era n'atanaba kufuna jafuna bintu kutetenkana siriya competition buli omu alina kyafuniramu emirembe nzoba ngifunira mu nnyumba ng'oli agifunira mu motoka so buli omu kyaguze kyekyo. 2022 kiki musaba Mukama Katonda abayambe musically biki bye mulina mu stock twandishiwa muri mu studio day in day out. Katonda ffe twayogera dda naye era omwaka gwaffe gwa 2020 twagumanyi kubanga yatongeddeko 2 kati bwe tubanga tuli mu kuba guno nga tubali tulinayemu yatongeddeko 2 abesimu esibe 2 abantu besibe 2 abantu kuba ffe tuyimbira bafani baffe n'abantu abatwagala so basubire ebintu ebyakabi 222 Mama gitati dongera nenga byo kwimba tetuna kuteka tugenda kussa mukono mwakuba amapiyano abamu ne bagabashinga naye ati ndabye overtime abantu bagadigidirako n'abagabasha balinayo obunyima mu studio bangaye baliko lwaki tuba tukopa amapiyano g'aba South Africa wane Kampala kyekigaanye eriko Omondi yagana kino musically ffe tetukyayimba ako twabita naye munaye olaba oba tonabakutambulako atanayita okufumba naye bw'otambulako n'omanya ensi bw'etambula ojja kumanya lwaki aba Nigeria bakola amapiyano. You want to chill with the big boys of Manchester tetukyali mu Uganda yokka gundi yokka bakyegera ffe tugenze ntuyimba mu nsi endala ng'abantu bamanyi music kitegeeza nti abantu bawuliriza music so if you want to chill with the big boys you do what the big boys do. Kati n'ekirala nti omanyi abantu tetwagala kuyiga twagala kukola research bw'omanya nti kangeze mapiyano lwaki gwe tukkiriza naawe kugamba nti nange kangendere n'ekintu ekisinga gwayagala ekisembayo ekikyamu kitegeera so tugezaako okukola ekintu ekisingawo if you want to be big if you want to be in those big people you have to do big.
nekirala Linda kutugenda kujambya abantu. ensonga enekisinga gyona ebisingira be bantu oyinza oyita mu stakeholders. Sometimes ebintu ebimu atabukira bebe nabalaba ewebati bebe tetwamutabukira just twayogera kitwali tulowooza nga naye bweyagala tetwalina kyamaanyi kyegezaako gamba ffe ng'abayimbi abali recognized abaliwo tufunye nominations za Prima emirundi naye obuzibu obunene buli ku bantu nga ffe abakozi ba bizinesi tulimu kitegeera keizi bw'obaako nekyokola nga kigatako ku industry one way or the other nga bwe tukuze tucelebrate nga bebekulu begwanekamiru. They are not the only people about participating. Yes. Ekituufu kiri nti nga bwe bakoze nnyo n'abalala bangi bakoze bakwati baatandika ekintu kino. So we've kept napollinga mu bigere byabwe. Tetubagenda beerawo forever. Kitegeera sometimes ebintu ebimu just tukkirize ti endongo bw'eba etuuse neyensi. Amapiano is trending in South Africa. It's a South African beat. Ekolebwa Namibia, ekolebwa Nigeria, ekolebwa Tanzania wano. Endongo wetuwulira nti ate kola ki? Tuli mu kola kintu kyekyo. Lwaki ffe tetukwata in this era mwe tuli eya .com eya internet waliwo abantu abamu abatagisobola abatafulumisa kugiyiga abatono abayize internet leka bagikozese bulungi tusobola okukolaga others wetunadda mu ate akoze bati ebekulu akoze bati lwaki tebajoininga TikTok lwaki tebabagano joininga TikTok mandijivuddeko naye ate ne TikTok ye China ekolaki wano mandijivuddeko ne mukaji baako. But back then, abantu ababanga n'ebintu ebyo because twali tetuna internet. Waliwo ebintu byetutabaakana. But now it's a global village. Tugabika esaawa zino ebintu byetwogerawo. Saawa zino ogenda biteeka ku internet. Before you know it biri US, before you know it biri wa. Kitegeera. So ebintu biri wamu and these people bawuliriza ebintu byetwogera. So omuntu alina kyamanyi ku industry, ku music. Bwavaayo ku internet nayogera ekintu ekiteeka wansi industry yaffe definitely is gonna bagenda kugwa kwanza kankubulire ati bakitulumanye naffe era mukaye kitumanyi okubanga naffe abayimbi abava eno East Africa n'abasigadde tebaperforminga mu country ate ekyamazima nti ebyo ffe betuli okuvumirira bibatuuseeyo kati ffe tunakola tutya okuba otu nga tetukubye mapiano kuba saawa zina amapiano ligakubibwa mu nsi yonna abawagizi bannaye lwaki temwalonze Thank you so much for supporting the Ghana music. Thank you for supporting the entertainment. Tubagala nnyo abawagizi ba B2C banaye omwaka ogujja tugenda kuba kube. Ekintu kyensinga okumanya nti muzeeyi engeri gyatutuunaku olwaleero endongo etandika leero olwo wabasekawo eri mu bulowoozaako katumale kino tukubuulire ekiddako tumire ekyanja abekyanja abemunyonyo abalala bonna tubatumidde abenansana ate ewaka naye nga tumiddeko ne ku bakyala abalungi. Obulamu si bulungi ate si bubi. Kuliko omwaka twagumaze tuli mwaka 2022 babbagi n'ebiri singa gikkirizibwa okutoolwa ku mukulu wange nandigigyeko. Lwaki? Yabadde si mirungi gye nnengera yasitopingamu mu byenkola. Manyi kintu bw'ositopinga emmotoka eyimiridde tebagibalira wano ogattako mu mayiro z'etambuli tebakiteeka ne weemalawo emyaka 10 weetudde kati n'ebyo ndabanga batatambula. Kusoboozebwa ki okukuleetera okuba nti netobala mwaka ogwo? Ebbanga lyamaze mu nsi mu bulamu buno sirabangako ng'ensi eggaddwa nga baga buli muntu w'oliwo oba oyimirira kirabye mu bukulu bwange buno era ndowooza ne bajjajja tebakiraba kale kubadde kusoomoozebwa kw'amaanyi. Amawulire gakutambulirako 2021 omwana we yavayo n'akomplaini ati mutomulabirira ayagala DNA
tugamba nga tumanya era nabalaba wano wamuno kati asobola okiddamu anti twatubuulira asobola kiddamu kyekyabaawo yali alimba omwana owobuwala asobola olimba lwaki mubona yagamba kamu yali alimba lwaki teyesiba kuwalukagga kumufaana bwabanga asobola okudda ku tv nagiddeko laba abasajja abaana b'amatwe bwe yakawabira ku polisi y'obuwero omuwendo gwe yakawabira bonna bugamba nga bonna gabe bannanyini mwana kati omutuufu omwana yawaani ekituufu tunamukabera tamanyi naye nga yali alimba nga lwaki togamba bama abaana asobola okuddawo nagamba nti naalimba abantu babbi nonna 222 kikyosa mukama katonda akwanguyizeeko 222 sa mukama katonda ensi ekendere ku bulwadde kabenje k'obulwadde ketwagwamu ensi eddemu etambule nga bwe yali emirimu gyaffe giddemu gitambule n'abantu baffe balekerawo okufa mu bintu ebitalina ddagala kadongo kamu nti yagwa naye nga siwulyangewo wakadongo kamu ayimbalaga ndaba ezaffe zebaddamu naye sirabangewo wakadongo kamu adda mu lwalaga kuba waliyo ezedda bukakongolijo kekikajjo maama kamenya sibangewo ate n'abayayi tebadda mu zabannaabwe lwaki baddamu zino ezaabaabwe kitegeeza kyebaddamu kyekirungi nze ndaba abantu baddamu zakadongo kamu wali oddeyo ngaomuntu agamba njagalwa mentoni sama nazo zaali nnyimba kitegeeza kino kyekirungi